Gye buvuddeko akakiiko ka Paalamenti akeekennenya ku lw'eggwanga kaakomekereza okusinkana abantu ab'enjawulo n'okunganya ebirowoozo ku bbago ly'etteeka ery'obwetengereze bw'eggwanga Protection of Sovereignty Bill 2026. Abalwanirizi b'eddembe ly'obuntu, abantu ssekinnoomu kw'ossa n'abalala, wabula nga bano bonna bazze balisimbira ekkuuli. Kyokka omukulembeze w'eggwanga Ssabbiiti ewedde yavaayo n'atangaaza ng'ebbago lino bwe lirimu obuwaayiro naye bw'atamanyiiko. Ono yategeeza ng'ebbago eryaleetebwa mu Paalamenti bwe lyawukana ku eryo lye yaleeta mu Kabinenti nga lye liviiriddeko abantu okubaganya empawa ku bbago lino ekyamu. Ate mulina kumanya ngu pulezidenti ye kyeya wa kabineti, baministers y'abalonda. Kaakati agala kutubuulira nti byo bwe yabireeta n'abiteekawo ku kabineti n'abulawo n'agenda ne bwe bamala kubirowooza ne babiisamu kubitwala mu Paalamenti yali taliiwo. Kino kyogedde okutabula bannakyewa nga bagamba nti wandibanga waliwo abaliko bye baagala okuyisaawo mu kaseera kano era nga waliwo n'ennongoosereza ezikoleddwa mu bbago lino. Constitution yaffe gye tubadde tutambuliramu gye babadde bassa ne bameming bagitema amagulu, batema emikono, batema ki. Olwaleero kati netteeka bwe liyitamu baba bagijjeko omutima. Bannakyewa bagamba nti singa ebbago lino liyisibwa kyandizingamya ebyenfuna by'eggwanga kw'ossa n'okunaabuuka kw'ensimbi. Nammwe abali eyo mwebuuze, gavana wa Central Bank akontradictinga atya gavumenti mu tteeka ne musigala nga bali bateefu. Owa Financial Intelligence bwe bateeka walondoola ssente zino ze boogerako esimu zibagaa nti zijja kutabangula, najja n'agaa nti bannange tulabamu ekitali kituufu. Abasuubuzi ne bagaa nti tukaweddemu ne musigala nga mukuba enduulu. Okusinziira ku bano waliwo amateeka mangi ng'ekyokwogerako eri obwetengereze bwe kitaleeteddwa mu mutima mulungi ng'obaolyawo kijjiridde kusirisa abavuganya gavumenti. Abamu batubuulidde nga mu kaseera kano bwe waliwo abantu b'ebunaayira abayimiriza obuyambi bwe babadde baweereza nga batya okuvunaanibwa wansi w'enteekateeka eno. Bano beemulugunya nga Paalamenti bw'eyagala okukozesa obwangu mu kuyisa ebbago lino. Eventually siraba lwaki Paalamenti egenda mu maaso bunnambiro nnyo okubeera ng'eyagala kukola ki? Eyagala kubeera nga eriisa mangu nnyo. Ebbago lino lisuubira okomezebwawo mu Paalamenti okuddamu okusomebwa omulundi ogwokubiri nga kati bano baagala Paalamenti ereme kulonzalonza wabula erisuule mu kasero. Njagala kubuulira muwala wange Anite, njagala kubuulira mutabani wange Tayebwa. Enkya bwe mutuula etteeka mulikwate mu withdrawing mulikasikire baminisita balitwale. Kubanga minisita alese ne atone general be balina okuwithdrawing. Wabula balumiriza nti singa ebbago lino liyisibwa Uganda yandidda mirembe gy'abamusibira mu bbwa. N'olwekyo ku luno etteeka lino bwe baleeta mu Paalamenti ne badibetinga ne beeyongerayo, manye nti constitution omutima gukoze ki guwedde. Kati tuzze mu byamiini, omanya miini ye yali atalina constitution. Bagamba nti ke kaseera bekikwatako okuwuliriza ebirowoozo by'abantu ku bbago lino. Ate ffe Abannayuganda twazze ddi okuteekayo ebirowoozo byaffe mu tteeka lino eripya. Nze ekyo nkibuuza ba Paalamenti batuggyeko obuyaayi. Ekibiina ky'ebyobufuzi ki People's Front for Freedom nakyo kivuddeyo ku bbago lino. Ye omumyuka wa PFF ategeezezza ng'alipoota ku bbago lino bwetasoose kukubaganyizibwako birowoozo. Okukola alipoota okulwanagana ne babaka banne ng'ayagala kubaguza bukolokolo, alipoota yaleeteddwa nga tekubaganyizibwako birowoozo. Kubanga akakiiko bwe kabeera nga katudde okwekenneenya kabeera n'obuvunaanyizibwa okukubaganya ebirowoozo ku alipoota egenda mu Paalamenti. Agamba nti ebbago lino lyaleeteddwa kubaako bannabyabufuzi berisirisa naddala abali ku ludda oluvuganya gavumenti. Etteeka lino lyaleetebwa n'omutima ogwa Pulezidenti Museveni okwagala okwefunza buli buyinza bwonna we buli nga mpaawo asobola kwogera kintu ng'ayogedde era nga kyakivve okwogera ekintu kyatakugambye okyogere. Kobe mukulembeze wa ddiini, kobe mu Bwakabaka, kobe ekibiina kya byabufuzi, era nga kyayagala abeere nga buli kimu kiva mu gavumenti ye ate nga ye yakyogedde. Bano baagala ebbago lino okusuulibwa mu kaseera olw'obuwaayiro bwe bagamba nti bulinyirira eddembe ly'obuntu. Ebibiina by'obufuzi tuli banjawulo kubanga n'endowooza zaffe ku butya Uganda bw'eteeka okufugibwa ya njawulo.
ekyo mu luzungu kye tuyita ideology. Ideology y'endowooza eya waggulu, endowooza ensukkulumu ku butya eggwanga bwe liteekwa okufugibwa. Ebbago lino lisuubirwa okuyisibwa Paalamenti ku Lwokusatu lwa Ssabbiiti eno. Brian Kiberu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaaleero.